kubanga ku bantu abakirabira eri I think in the near future we shall stop addressing the press from here because there are new restrictions of addressing the media around the court premises. That's why you can see our advocates here. They've been stopped from addressing anything regarding cases and the petitions in the newspapers. But I will tell you one thing, the media, countrymen, I will say that pride is eating up this country. Fraud is eating up this country. I am surprised to hear from Nsereko's advocate today that he is not aware of this petition. It's very, very unfortunate. 3 months ago, more than 4 months ago, been chasing Nsereko around town. He ran to America, hiding away from the case. He knows the grounds of this case. He cannot survive this case. That's why he's hiding. And now they are saying they are not aware of the petition. But unfortunately, I saw their counsel wanted to file in the petition. I don't know how they got time when they are not aware of the petition to write all what they are writing as their defense. They have not filed their defense, and we are waiting to face them in the arm of law. I don't know why a young lawyer like Muhammad Nsereko is running away from the rule of law. Banyabo ne basebo abalamuzi babagambye abalamuzi bagambye baloya badivogati baffe bagenda kudda mu kulabika mawulire petitions zino. Nange kirabika kano kenzira mbagamba kokka tujja genanga awalala tujja ngokola press conferences ono tujja kuddawo naye nze nja bagamba kagambo kamu newuunya obuyaye n'amalala abiridde ensi eno bannamateeka abato tebakyawo mateeka kitiibwa bakkiriza mu bintu bya kiyayeyaye beyambisa technicalities okuzibikira justice must prevail in this country. Ekisembayo tulina okulwanyisa okubba obululu kubanga Nsereko kyatya kwe kuliviringa obubadi bwe yakozesa mu kubba obululu. Mwebale nnyo mwebalire. Respondent Nsereko agamba omusango yakaguulira kitegeeza ki? Ogamba nti omusango yakaguulira kyannaku nnyo nga yakasukako n'empapula nga twali ne mu kooti. Naye byonna byonna sijja byogera katubirinde wali ku time eri. Mwebale nnyo bannaye. Cheya ogambye nti yaddukako ne mu Amerika mu munoonya temumulaba. Olina obudde bwonna bungi okumusaaginga. Obudde bungi omusaaginga. Saabisi emala ennaku musanvu. Saabisi emala ennaku musanvu. Omuntu yeekweka ne bwe yeekweka mu mpuko okumala ennaku musanvu ne bambanga bamuweerezayo akamera asobola okusavaivinga naawe ogusa essango. Naye ebintu ebyo birina okukyuka kubanga tulina okutunulira ensi empya gye tulaga. Kati Nsereko petitions aziwona atya? Summons aziwona atya? Ate kati azaki talina kyeryawonya ate baloya be leero nga bazze tosobola kudduka musango naddala nga gwannagomola nga ogwakolera. So what was the conclusion from the chambers of the judge? We are coming back on Monday at 3 in the morning, at 9 in the morning. Kati tusobola kututangazaamu bakkiriza Nsereko omusaabi ye kati ngeri baloya be gye balabise. Ebyo tebinnaba tubadde tuteesa ngeri gye binaabaawo.